was saying that allow me to organize officially. Nzikirize Wekitiibwa Seko akulira UPC Lamu Sub-Region baba tuyita Regional Vice Chairperson omulamu Wekitiibwa Bisono Tumusokamisa. He's also the Vice Chairperson we have District of Government and a District Councillor. UPC letulina ensonga zibadde bbiri spokesperson galambise. Ensonga esooka nti Electoral Commission yafulumizizza program ey'okubeera nti no bawandiisa abalina obulemu ku mibiri gyabwe era bagenda program egenda kubeera yakweidentifainga abo abalina obulemu ku mibiri gyabwe era abateeke register. Era ng'eyo program egenda kubeerawo ennaku z'omwezi nga 4 mwezi gw'ekumi n'ogumu mpaka ennaku z'omwezi gwa 13 omwezi gw'ekumu gwa November, which is next month, omwaka gwennyini. Era UPC twagala okutegeeza bamemba b'ekibiina bonna mu ggwanga lyonna wamu n'abantu ba bulijjo eno puroguramu kweri ey'okubeera nti bawandiisa bakola olukalala lw'abalonzi abo balina obulemu ku mibiri gyabwe. Era tusaba members eno puroguramu bagitwale ng'ekikulu ennyo kubanga UPC mu structure buli mu structure tulinako omukulembeze awakulira abalina obulemu ku mibiri gyabwe oba kubika bbiira by'okubirinda okuviira ddala ku kyalo paka ku national level. Twagala okunga abana abakulembeze awakulira abalema ab'ekibiina ne bamemba n'abakulembeze b'ekibiina bonna emitenderazo enjawulo baveeyo basobole okukunga bannaabwe olw'enteekateeka eno basobole okugyejumbira bagipasipetingemu tusobole okubeera nti mu UPC batendekateka akalwaka k'abalema kubeera ne bakandidate era ku mukozi kuli UPC yakola bulungi bafuna bakandidate ne ba leaders abalondebwa ku bifo by'abalema naye nga bakibiina bawerako. Era ku mukozi guno UPC genda participatinga bulungi nnyo naye nga bakola eyo program kubasaba nti bwe tusuubula bano abalina okukosa ku mibiri gyabwe beeyo nnyo tusuubule ne bakandidate abali ba potential candidates abagenda okukwatira fulaga mwaka akalulu. Era kyekimu twagala kusaba n'abavubuka dino okulonda kwa special interest groups era nga mweguli abavubuka n'abo abakaddekadde n'abo abalema nabo kugenda kubeerawo next year. So n'okukunga okukola register y'abavubuka genda kubeerawo next year mwezi ogwa January emba sirabe ebasindikira bubi. So bagenda kubeerawo comparison bagenda kubeerawo okuwandiisa abavubuka abagenda okubeera nti balonda era bagenda okwesimbawo okulonda kw'abavubuka. So tubasaba nabo abavubuka okusana n'abakulembeze b'abavubuka nabo beteeketeeke ekimala nga tugenda mwaka akalulu nabo basobole okubeera nti bali watukira omwaka okujja nga nabo beteeketeeku bakunze bannaabwe bewandiisiza era basobodde okwesimbawo ku bifo eby'enjawulo. Era twongeremu nnyo amaanyi n'okukunga abantu nga bwe kisoboka okusana ne roadmap yaki roadmap Electoral Commission okulonda okwa SIGs okwa special interest groups okusooka nga tunaba kugenda mu kalulu kali akagendo elections. Era twagala okusaba abantu bonna mu ggwanga n'okubajjukiza wamu n'okujjukiza bonna b'ekibiina nti okulonda okwa special interest groups tulina okugenda kwetabamu nga tumaze kufuuka mulonzi. So olina okubeera mu register n'ofuuka omulonzi then n'osobola okulonda era n'osobola okwesimbawo. Ate era oba oluubirira okubeera nti oyagala kwesimbawo ku kifo kya parish oba kya sabukawundi oba ku district oba ku national olina okubeera nti opatisipetize mu kalulu akasooka kubanga tukakole ki. So ffe nga UPC ekibiina ekiyigiriza mu nkola nga zino ekibiina ekifolera amateeka ekibiina ekiyigiriza mu nteekateeka ennungi twagala okubeera nti tugerako okulimu okukkiriza abantu baffe basobole okubeera nti beegalira yenkola. Naye ate tulina ebibiina bye tulabyemu ffe ng'ekibiina tuzudde nti okulonda okw'obukiiko buno bw'obwabavubuka obukiiko bw'abalema obukiiko kagaleko n'obw'abakyala n'obwo obw'abakadde Electoral Commission tebuwa nnyo maanyi tebuwa nnyo ssira nga bweteeka okulonda okwa general elections. Era kyokolaba okusinga oyinza okulaba oyinza okusinga National Youth Council NYC oyinza olowooza ya NRM
kubanga tebakunga bulungi bantu nebamanyisa eddiini nebabategeeza nti omulimu aparticipatingi weewaawo fenga ekibiina tulokuba fukasitekonda naye electoral commission ekoze mulimu okumala okuteeka nnyo essira kuteekako focus ey'amaanyi nga bweteeka focus mu kulonda kuli akalulu kwa bonna so tulaba nti nawo waliwo gaapu makati awo so tusaba kyamaanyi geeteeka ku kalulu kali akabonna bonna aka general election tusaba gemaanyi gegamu gebeekolesa nga enteekateeka kati akalulu aka special interest groups olwo abantu bafu basobole okwetabamu n'okuparticipatinga bulungi naye ate kino kyetaaga mobilization emala ku ground kino yamukisa mulungi ne electoral commission naye ina structure zaayo okuva ku muluka national so tusaba nti bazikolese era nga bwe kirambika kisobola n'okukola enteekateeka bulungi lunaku lwa yesterday naku lwokubiri mufulumye kigongwa wali Bombo Road twafunye mawulire agatiisa nga truck ekimotoka ky'amafuta ekyalemereddwa omugoba waakyo kigwa wansi tobatandinga era abanga bulijjo abantu batuse emisinde abaagala okufuna ku buli obwereere abandi bakijjamu amafuta era waliwo wayisawo akaseera katonotono kitanga ekikwata omuliro era abandi bakijjamu amafuta abasinga bafudde okusinza ku liposi ebifuna abamu bafunye ebisago eby'amaanyi era abamu ne bafiirwako byabwe mweyo eriya so ng'ekibiina twagala okutuusa okusasula kwaffe eri families ezafiirwako abeekata baazo mawaka akabenje ak'omuliro wamu n'okusaasira n'okwagaliza okukozesebwa amangu abo abakyali mu malwaliro nga bakojja n'ebiwundu bayubisi twagala twakitunuulidde ne tulaba nti nno okusinza ku lipooti lwaffe okuva ku siini batugambye nti wayisawo akabanga kanene kimotoka kino ekyagwiridde nga bali bakamula amafuta ekitoka kikwata omuliro so okulaba okwaffe okutuufu ab'ebyokwerinda abakulembeze ababeeramu kyekitundu wamu ne poliisi y'omu eriya akaseera nga ekitanga ekiba kigudde obwekyo kubanga disaster kikwata omuliro tuba tubasuubira nti basobola okuliga emisinde ne basinga off the area webeera kifo kyakabenje ate ngira saayo bamanyi kikwata omuliro basobola okubeera ne batakiriza embeera naye twalabye tewabadde mbeera yakujja nnyo tewabadde mugenda stoppinga bantu temusobola tulema okugendayo ekitanga batiyinza okukwata omuliro ate tutusapootinga nti abantu bagende kubanga ebintu bya road safety byabuvunanyizibwa bwa buli omu tebaka kuleminga poliisi yokka engeri ebintu by'okwerinda ku makubo buvunanyizibwa bwa buli omu naye ate naakisente we yagudde tubale tusuubira nti nno ababyokwerinda mu kitundu nabo basobola okubeera nti no badusa emisinde ne basinga off ekitundu ate tulinda responsibilities okuva mu poliisi n'emu agencies endala okubeera nti no tarakiza embeera naye ekyo tekyabaddewo era ng'ekibiina twagala okusaba okwenjawulo nti babeerewo okunoonyereza okwenjawulo mwene ensonga balabe mbeera ki yabaddewo mwe mwalaba eri incident yagwawo ekitiizi bakera kumala ekintu nekigwa ku bantu naye ate bakera okunoonyereza ngaowaliwo okubeera nti waliwo obulajjaggavu ku mulimo waliwo abantu abakola obulajjaggavu ku mirimu era byazuulibwa mumanyi bwingi mu kutambula so nene ensonga tusaba nti tewabeewo nawo okunoonyerezebwa okw'amangu naye ate ekisinga obukulu kino obulamu bw'omuntu kikulu nnyo 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 so tusaba nti ba stakeholders bonna bonna wamu ne gavumenti nti baveeyo basobole okubeera nti batakkiriza waliyo embeera ebeerawo nga akabenje kaguddewo abantu abasinga bali kotya na bisago so gavumenti eveeyo bayambeko babawe special treatment basobole okubeera nti bawulizibwa bamuntu abaawa omusolo ate abaawa awaayo omusolo ate mugana akaseera akalungi okulaba nti naye agalibwako omusolo gwawaayo so gavumenti bano abantu bawe okujjanjabi nga babwereere obuli enhance obuli specialist basobole okubeera nti bawulizibwa ate n'abo abaafudde babawe decent burials kubanga kyakikangabwa nnyo ate wetusabira nti nno abo abaafudde
area muri area babalirire wanga sibe balisi incident so tusaba babaweka compensation basobole okubeera oba financial assistance babandi nnyo ababeera nga bakolerawo business bagavumenti esobole okuvaayo ebayambe basobole okubeera ntino bali